Nze Love Therapy wano ku YouTube channel yange I Talk with Essie. Leero njagala kano ka message kagende eri buli muzadde yenna. Omuntu yenna anagwa kweno audio. Saba ogikwate ogiwa omuntu yenna. Omuzadde oyo yeeteekateeka okubeera omuzadde. Oyo ali mu kukuza abaana. Emboozi eno siina we nagigye wabula ngenda gyogera nga bwe yabadde kubanga nagirabyeko. I want to be realistic. Njagala kubeera real. Ku kyalo eyo gye mpangalira waliwo omukyala awo yali atunda bunnyaanya bwe butyo nga ye mukyala ow'abaana abangi. Abaana nga omanyi abakyala abazaalazaala nga alina abaana be babawera naye ng'abaana be balalu nnyo. So mu kubeera abalalu ne babeera nga ku kyalo batandika obbeevuma. Abaana nga balalu nnyo, abaana bakuba abaana bannaabwe, abaana bayomba ne baana bannaabwe, abaana balina buli muze nga omanyi ebintu ebyo bya group. Naye nga bwe bagenda ne bagamba ku nnyaabwe oba tugambe maama waabwe, omukyala ono ng'alinga atafaayo era ng'ajja kukuvuma agambe lwaki ovumye omwana wange, lwaki okutte ku mwana wange. Yalina omwana omu gwe sijja kwatuukiriza linnya, yali omukulu. Yatuuka n'ekiseera nga ye alina kye tuyita engalo empanvu. Engalo empanvu mba ntegeeza omuntu akwata bye batamuwadde oluusi nga talina na lukusa. Kye twaligambye nti omuntu abba. Naye ku kyalo ne bagenda nga bamumanya nti n'omwana wa gundi yabba, omwana wa gundi yabba, omwana wa gundi yabba. Okwalibadde ng'ogamba muzadde we yayombanga byombi ng'agamba abantu nti baagala mwana we. Ng'abavumira ddala ssebo, ng'abayombeseza ddala era ng'abagamba muve ku mwana wange, omwana wange wa kikazi, omwana wange biki. Lwali lumu kati nga omanyi bano abaana baffe, ye alowooza maama we amwagala nnyo nga ye ayongera kukola mize. Eyali abba akasapatu ku mulyango atandika okubba ebintu ebyuma by'abantu. Yali abba ebyuma atandise okuteega abantu abasikako ensawo akola ki. Lwali lumu ng'omwana akwata ejjinja ebyababbi abo ng'akuba omusajja wano ku nkoona eky'ennaku nga bamukwata ate ng'omusajja afa. Mwana muto myaka nga 16, 17. Omwana nga bamutwala e Luzira ng'omusango gugenda mu process. Luzira kubanga waali tewalina amuyimiririra, waali tewalina ate actually gwali musango ng'omwana akkiriza n'okukkiriza nti yakola ki, yaguzza. Kaakati eyo emboozi. Ekibuuzo kyange kyalibadde kigenda ew'omuzadde ne mbuuza omwana ono okutuuka okwonooneka bw'ati nsobi y'ani? Nsobi ya mwana, nsobi ya muzadde oba mujja kudda mu comment section. But lwaki nkoze audio eno nti njagala abazadde abali eyo muyigire ku mboozi eno nti nno okuzaala omwana kirungi era abangi mugamba nze omwana wange yannuma, omwana wange mwagala nnyo, omwana wange ye buli kimu. Tetugaanye okitegeera, naye ate omwana wo nga woolaba nti nno omwana wo yakuluma era omwagala nnyo, mulage ekkubo ettuufu. Leka okwagala kuno kubeere okwagala okwa ddala, so okwagala okw'obulimba. Leka twagale abaana bano nga tubalaga ekituufu eky'okkola, tetubanyigira ku liiso. Okitegedde? Abaana bano singa bakeera ku makya ne bakola ensobi, tetubikkiriza nsobi zaabwe. Olw'ensonga nti bwe tubikkiriza ensobi zaabwe ffe kye tuyita omukwano, omwana ono ayinza oggwa buzibu eyo ate ne kituluma nnyo. Saasira omuzadde ono ow'omwana oyo biki by'ayitamu. Kubanga omwana bamusalira ebbanga eriwerako mu kkomera. Golowooza akyasobola n'okubaako ky'ayogera. Yasenguka ne ku kyalo yawulira ng'aswadde n'atambula n'agenda. Tetumanyi wa gy'ali oba okitegeera.
So Omuganda yalugera nti omwana omubi avumaganya nnyina. Teyali mukyamu nno kubanga mu byonna bino byonna abantu bonna baatunuzanga engalo mu maama w'omwana ono. So abazadde abali eyo naddala ng'abaana bano bakyali bato, leka tufube okulaba nti tubakuza mu mbeera gye tulina obbakuzizaamu. Leka tufube okulaba nti tubakuliza ddala mu mbeera entuufu. Tubalage ekituufu, ekikyamu tukibagaane, tubalage ebituufu bye balina okukola. Leka tubaagale naye tubaagale ebya ddala nga tumanyi nti bino bye tubaagala bigenda butatuswaza mu maaso. Tugenda beenyumirizaamu. Tugenda kuyimirira ku magulu gaffe tugambe abo baanaffe ababazaala. Ensangi zino omuzadde atuuka n'okwegaana omwana olw'ebikolwa bye naye nga yalema omumukolako ng'akyali muto. So ng'ggwe yenna omuzadde, gwe yenna ayagala okubeera omuzadde, ekintu kino kitunuuliremu, obitunuuliremu. Mwana ki gw'oyagala maaso eyo? Omala okumanya omwana ki gw'oyagala maaso eyo, muteeketeeke mu ngeri entuufu. Mulage ekirungi, omulage ekibi. Bw'akola ekibi mukangavvule mu ngeri entuufu. Oyinza obutamukuba naye mukangavvule mu ngeri entuufu. Omwana oyo gw'oyagala okulaba mu future omuteekateeka kati. Mbaagala nnyo, mbadde Essie Love Therapy. Gwe n'atannaba kusubscribinga ku YouTube channel, subscribinga, likinga, commentinga, sharinga. Tube nga tuyiga, tusoma, oboolyawo tunyumirwe n'okunyumirwa. Mbaagala nnyo.